ekisawe kyenna kivubo nazimba amaduka ge gakola ekisawe kyafa mutuyita basiru mbuno omugagga amo mbalina emyaka 38 kakafa katuwandikira obutabo mutusome obutabo genda obuwandikire nnyoko Uganda twetaaga butabo tukubuza kisawe oliawo mbuno otuleetera butabo mbu omugagga amo kabulengane twalyako hamu Gasiya twalyako hamu yali atukoledde ki yazimba amaduka wonna wali na kivubo kakati nakyo amaduka ge gakola gamuleetera ssente naye na kivubo taggwanga obubbi obubajjudde Gasiya mukolera abagagga bokka mbu alina amaka ne kaleega amayuga mbu omugagga amu twala obutabo bwe wannyoko yaba busoma tetujja kuddaawo omuntu omwavu tabeereko wabeera tunaabatiitiza tunaakomawa mukubanga mwafuna ssente Gasiya sijja kujjako wakawo wahamu nkubuulira n'akatabo konna kasomya full of bogusness Bannayuganda bali abakubuza kisawo oleeta butabo ki tukulidde ku butabo tata we yali agaggawala yasoma katabo ki katubuulire nti tata we yasoma akatabo kano n'agaggawala amu abantu bayingi gye batulimbalimba wamala ozimbayo kayumba n'atandika okubuulira sitole zitaliyo mukimanyi nti buli mugagga alina sitole y'ennaku yagijjawo balimba n'omulaba bamugambye mbuno yatugamba agenda zimba ekisawe ky'ennambole amazima ekifo ky'okulemera ku hamu atubule kisawe kyaffe gye kyalaga amaduuka ge gakola muzze ku bantu basuubuzi every country inabahoka every country temuva ku muntu wa bulijjo ne mutandika omugoba n'agenda mu myala ne baggwayo balina abaana babateekewa oli musiru mbuno mbu tusome akatabo ka hamu omugagga Gasiya genda okawe ennyoko genda okaweereza ennyoko akatabo hamu akasoma azimba walala wasooka kusoma akatabo n'ogaggawala temudda mutumanyira temulowooza nti n'olwokuba tugamba mbu tulina kukyusa mirembe tuli basiru buli ssaawa mulowooza ku campaign mwenna campaign etuuse mutukubira amasimu nfuna essimu ya buli politician naye nabayitako najjako mu makaago buli omu ankobera towagira kamiliyoni oli w'amagezi nnyo mwana gwe towagira kamiliyoni wekawempe kamiliyoni tasobola kundeka ku kkubo mwabayita abapolitician abatambulira mu mpenko ni muntu ala kodi nali nfiiriddwa nojja mbuno omugagga hamu atuwandiikidde akatabo tusome tuyigenge gye bagaggawala Gasiya genda okawandiikira ennyoko wano mu Kampala bagoba baganda baffe bagwa myala amaduuka gonna wagatwala Yes, webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira ku mukutu gwa Red Zone TV Sebambulidde Patrick nga bulijjo nze mbeerawo okubeera nga ate nkutuusaako update kakati we twogerera ebya Zahara Luyirika n'omukulu amanyiddwa nga Elias Lukwago Lord Mayor w'ekibuga Kampala we twogerera ng'ebintu bino nno si birungi era byongedde okubeera nga ate bikaawa era nga bikaayira ababiri wano we twogerera enkya y'olunaku olwaleero olukiiko olwa KCCA olukubirizibwa omukyala Zahara Luyirika eyeegwanyiza okubeera nga akiikirira abantu ba Kampala bwetwogerera nga lusamoningiddwa oba luyitiddwa bonnambiro era nga Zahara Luyirika yennyini yalise olukiiko luno yayise olutuula luno olw'abakansala abakiika ku City Hall ku KCCA wabula mu lutuula luno ayina ebikonge byayise ndowooza atutte advise okuva wa Betty Namboze nga bogenda okulaba mu katambi n'abamu ku bannankyukakyuka oba ku bannakibiina kya NUP abalala abagenze nga bamuwabula nti nnyabo ebintu ebikwogerwako oba oliawo si birungi twagala otunnyonnyole ng'abantu abalala bwe bavuddeyo ne bagezaako okuba nga bannyonnyola Elias Lukwago ebigambo byayogera bituufu oba twagala ojje ojustifyinge okwewakanaako okwo nga ne Elias Lukwago agenda maaso n'okuba nga akakasa nti olukiiko lw'okubiriza lwe lwagenda maaso n'okuwa omukulu amanyiddwa nga Hamis Kigundu omwala ogw'ennakivubuka kakati bino nkugambye byongedde okubeera nga biwanvuwa gye buvuddeko Elias Lukwago yavuddeyo n'ataakaka era n'ategeeza nti ekibiina ekya National Unity Platform ng'akoowoola Secretary General w'ekibiina kino gwe bitakwatanako ng'amutegeeza nti ssebo nkusaba obeere ng'otuuza bakansala abo babeere nga bajja twogere ku nsonga y'omwala kubanga abantu bano olukusalo ka Hamis Kigundu lwabadde alina newankubadde nga akakiiko ka ekitongole kya KCCA kyamuyimiriza gye buvuddeko nti newankubadde abadde alina olukusa
wabula olukusa lwayina lwamuweebwa bakansala aba KCCA ng'abasinga obungi. Jjukira bakansala ku lukiiko luno 44 ba kibiina kya NUP era nga mu bakansala abo ne Zahara Luyirika mwennyini era mwali mu bakansala bano kubanga yakubiriza n'olukiiko luno nga sipiika owa KCCA. Kitegeeza mu byonna ebyayisibwa tebimukwatako bukwasi wabula y'omu ku abo abaabisalawo. Kakati nkyali lunaku olwaleero njagala kubanga nkuwa ekiwandiiko kino nga Zahara Luyirika ayise olutuula olw'amangu era nga mu lutuula luno mu kiwandiiko kino kyolaba abamu bayise bengenda okutegeeza abaweereddwako kopi abayitiddwa. Wulira ennaku z'omwezi nga 25 omwezi ogw'omunaana lw'ennaku olwaleero wenkoledde akatambi kano, Zahara Luyirika akubiriza olukiiko lwa Kampala Capital City Authority mu kibuga Kampala awandiikidde abantu bano wammanga era n'abayita bajje bakubaganye ebirowoozo. Kyesimanyi ebirowoozo bagenda bikubaganya kuki wabula nga sinakusomera kiwandiiko kino, njagala tusooke tunyonnyolegane ensonga eno. Zahara Luyirika yakubiriza olukiiko lwa Kampala. Ssaalongo Erias Lukwago ye Road Mayor w'ekibuga Kampala. Hamisi Kiggundu ye nannyini kampani ebadde egambibwa okuba nti yaweebwa olukusa okuzimba ku mwala gw'e Nakivubo era ng'ekibaati kyalabibwako nga kyakubwa ne wenjogerera kikyaliwo nga kivira ddala ewa Kisekka ne kitambula ne kiyita ku street y'e Nabugabo ne kitambula ne kiyita wera ku bizimbe bya Hamu ne kitambula ne kiyita ku Container Village ne kigenda ne kikoma eri nga ku fire eri nga ku sawa ya Queen. Ekibaati ekyo kyakubwa n'ekigendererwa ekyokuba nga kampani ya Hamisi Kiggundu egenda kutandikirawo mbagirawo okubanga ezimba ku mwala guno, ekintu abasinga obungi kye baawakanya nti tetwagala kubeera nga tulemesa enkulaakulana wabula obuzibu bwe buli era bo abantu abasinga obungi abadde bakomplaininga bagamba nti ffe obuzibu tubujje mu sipiidi ekozeseddwa. Ekyokubiri, engeri contract gye yagabibwamu bo olukusa gye lwagabibwamu abasinga obungi gye batakkiriziganya nayo. Erias Lukwago abantu bakkiriza nga bwogenda owulira mu katambi, abantu bakkiriza bamu ku bannayuganda naddala bannakibuga Kampala bagamba nti Erias Lukwago fine ekyamazima si mutuufu era yandibanga amaze kulaba nga pressure mutembye n'asalawo ayabye ebyama nga mu byama ebyo byayabya mwemuli n'okubeera nti bakansala bandibanga baweebwa kasente era ne bannayuganda abasinga obungi basaba nti gwe kansala yenna akkiriza nti ekyamazima tolyanga ku ssente za Hamisi Kiggundu, tolyanga ku ssente kuyisa oba kuteeka mukono gwo ku minutes ezaavayo mu meeting eyatuula nga 3 omwezi ogw'okuna omwaka guno gwennyini 2025 meeting eyo ng'ali ekubirizibwa Zahara Luyirika nga meeting eyo minutes twazirabako ezaavaayo nga ziraga nti eyo ye council meeting eyatuula n'ewa Hamisi Kiggundu omwala guno agende maaso n'okuba nga aguzimbako. Kakati ebigambo bibadde bikyatambula bwe bityo. Omukyala akubiriza olukiiko lwa KCCA Zahara Luyirika bw'atyo n'ayita olukiiko era olunaku olwaleero ku ssaawa zigenda kuba 6 lugenda kuba nga lutuula. Wulira ekiwandiiko bwe kigamba nti ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogw'omunaana omwaka 2025 awandiikidde abantu bano wammanga. Road Mayor Erias Lukwago ayitiddwa, Deputy Road Mayor Doreen Nyanjula ayitiddwa, Deputy Speaker amyuka Zahara Luyirika ayitiddwa, Executive Secretaries bayitiddwa, Authority Councillors bayitiddwa. Omuno mwe muli bakansala abo bozza owulira nga bayiirawo omubiri Zahara Luyirika bamuwolereza bamubikkirira bamulwanira ekigambibwa nti bandibanga bwebanga yali ddiiru abasinga obungi bagimanyiiko newankubadde nga tulina lisiti y'abakansala gye nakusomera abamu nga bo bambi baagaana okusayininga ku bino. Members of Parliament, ababaka ba Parliament abatuula mu constituency eziri mu Kampala nabo bayitiddwa. Eno nno meeting erabika egenda kuvaamu ekyamanyi egenda kutuula ku ssaawa 6. Wuliriza mu ba MPs abayitiddwa nga sinakusomera balala tulaba Shamimu Malende alina okubaawo kuba ye mubaka omukyala akiikirira Kampala mu lutuula luno. Tulaba Honorable Kaziwe Bashiri Mbaziira eyalimba abantu bayiirawo omubiri alina okubaawo akiikirira Kawempe South. Honorable Nalukoola agenda kubeera yakiikirira Kawempe North. Wetugenda ke Nakawa bali mwezo Road Mayor addako ate nga yakiikirira abantu ba Nakawa East West. Joel Ssennyonyi agenda kubeera nga abeerawo. Alan Sewanyana agenda kubeera nga abeerawo. Alan Sewanyana ono mumusubiremu ebingi kubanga meeting eyo njabbi bagamba. Then Nyeko Derek naye bwatyo alina okubeera nga abeerawo n'omubaka akiikira Kampala Central ajja kuba nga abeerawo. Resident City Commissioners ba RCC bayitiddwa abazi division ez'enjawulo. Executive Director Sharifa Buzeki ayitiddwa agenda kubeerawo.
deputy executive director mumyuka agenda kubanga naye abeerawo ba directors bonna bagenda kubanga babeerawo okusinzira ku kiwandiiko kino nga bagamba nti special council meeting olutuula olwa KCCA olugenda okuba olw'enjawulo nti notice wulira wano bagamba is hereby given that there shall be a special council of the authority meeting on 25th August 2025 in the council chambers at 12 p.m. to handle business on the order paper here in below. Nti olutuula olw'enjawulo lugenda kubanga lubeerawo wano muholo bako site holo olutuula luno nga lulimu abantu abwaggulu benkusomedde nti bawandiikiddwa era bino bye babagambye ennaku z'omwezi nga 25 okunaku olw'emmaali olunaku olwaleero lwenkoledde akatambi kano ku mu council chambers ku ssaawa 6 zennyini ez'emisana g'olunaku olwaleero bagenda kubeera nga batuula ku nsonga zino wammanga order paper bweti bweri bagenda kusooka bayimbe anthems oluyimba lw'eggwanga n'ebirala ebigenderako authority prayer basabe essaala n'ebirala ebigenderako communication from the speaker Zahara Lwirika wanagenda kuba yennyonnyolako obanga yeewozaako obanga nnyonnyola bannayuganda ddala ebintu by'omwala eminutes ezavayo nga ziraga nti olukiiko lwakubiriza lwe lwawa Hamis Kiguno ne kampani ye olukusa bagende maaso n'okubanga bazimba ku mwala nga bannansi naddala abakolera mu kifo kino nga tebategeezeddwa bebimu ku ebyo byateekeddwa okubeera ng'ayogerako era bannayuganda basinga obungi batandise okubanga bateekawo comments zaabwe nga naawe bwe nninze comment yo wano mu comment section ku mukutu guno ogwa Red Zone TV oŋŋambe nti gwe osuubira Zahara Lwirika kunnyonnyola ki kubanga mu bimu ku ebyo bigenda okubaawo kyebayise communication from the speaker nga speaker si mulala ye Zahara Lwirika kitegeeza agenda kunnyonnyola agenda kubaako byannyonnyola ensonga endala kuliko discussion of controversies surrounding Nakivubo Channel City Executive Committee, Council of the Authority and the KCCA Management. Mu birala bigenda okubeerawo kwe kudisikasinga ku byogerebwa ebyekuusa ku mwala gwe Nakivubo ogwakubiddwako ekibaati kugenda kubanga byogerebwako bannayuganda balina ebibuuzo bingi nnyo bannayuganda babadde beekubira enduulu eri bekikwatako nti ddala okuba kuzimba ku mwala guno ffenna twagala enkulaakulana era nga bwe tubiraba ne mu mawanga agaakula wabula olukiiko lwa KCCA lulina okubeera nga lutunnyonnyola ebigambo bibadde bingi nnyo ekiwandiiko kino kisayiningiddwako Zahara Lwirika Authority Council Speaker era yabayise era nga mubayise ne Road Mayor Elias Lukwago Mwali naye teweerabira mu mwaka ogwa 2013 omukyalo ono Zahara Lwirika ye yali emabega w'okugoba Elias Lukwago ku bwa Road Mayor kakati olunaku olwaleero onaawulira zinadde okunywa nga bano bazzemu okubeera nga basisinkana mu council meeting egenda okubeera ng'etuula ng'ate si Lukwago yekka yayitiddwa executive director ayitiddwa bakansalas bayitiddwa olwaleero nno meeting eno egenda kuba yanjawulo mukko weebeerere ku mukutu gwa Red Zone TV byonna ogenda kubeera ng'obifuna naye nkugambye Zahara Lwirika naye ali ku kyokya kubanga kino kye babadde nga bamusaba nti ekyamazima yita council meeting eno yejja okutulaga oba ddala bye mwogera bituufu oba bye mwogera si bituufu era ebigambo ebimu byawulirwako ng'omukyala Honorable Betty Namboze awa Zahara Lwirika amagezi ng'amugamba bw'ati bakikonde emingi bagambe ffe tuyise olukiiko nze Zahara Lwirika olw'enkizo ffe wabeewo omukiise omu aleete ekiteeso ekivumirira eno enkola in that newe gubanga omulimu mulungi negukoleddwa mu buki sente nyingi zafulumye na wano weziri mitendera emituufu kuba si kugaana nkulaakulana naye omanyi bano abasajja bagenda ne basiriwaza buli omu bamusiriwaza we bamusangidde abamu babawa ssente abalala babateekamu bigambo okulekeraawo okulaba ensonga eno obutuufu mwe muyite olukiiko mugambe nti enkola eno ekoleddwa tetugiwagira bwe wabaawo ekintu kyonna ekyali kiyisiddwa mu linnya lya kanso ne kitegeerebwa obubi ffe tukivuddemu era yes twagala okukulaakulanya Kampala naye nga tusinziira mu mateeka era bwe wabaawo enkola yonna ey'okukulaakulanya omwala gwe Nakivubo gulangwe ba developers ab'enjawulo baweebwa omukisa okuleeta buli omu nga bw'asuubira enteekateeka esinga obulungi bwe yali badde tufune omukisa tulondeko ekisinga obulungi.
Yes, ebyo bya bimu ku bigambo omukyala Honorable Betty Namboze bye yayogerera. Ndowooza wano simanyi oba Zahara Luyirika ye advice gye yatutte bw'atyo n'abanga yasobodde okuteeka ekyo mu nkola era n'ayita council meeting eno. Then mu council meeting eno tolowooza nti ye agenda kubeera wali nga Kabejja. Alina okubaako bye yennyonnyolako ku ebyo ebimwogerwako, era ng'ebimwogerwako ebyo oba kye tuyita controversies, ebigambo ebibadde byogerwa bibadde bireese ebibuuzo bingi nnyo, nga gye buvuddeko nakuwa akakiiko akakosase akakulirwa Medard Lubega Sseggona kaliko abamu ku bantu abaasamoningibwa okuva mu kitongole kino ekya KCCA, era akulira akakiiko kano Honorable Medard Lubega Sseggona n'omumyuka we Honorable Alan Mayanja ne bavaayo ne bategeeza nti n'akubiriza olukiiko lwa KCCA essaawa yonna agenda kubeera nga asamoningibwa, kubanga mu ebyo byogeddwa ekyamazima byalabika nga omukyalo ono naye yandibanga aliko kyamanyi, era n'ebigambo ebyogerwa ebisinga obungi byogerwa ku ye biteekebwa ku ye mu bufunze. Sseggona n'ategeeza eggwanga nga bw'ogenda okuwulira mu katambi nti ne Zahara Luyirika nga ye sipiika akubiriza olukiiko lwa Kampala Capital City Authority olw'abakansalazi ku City Hall yategeeza nti naye tugenda kumusamoninga. Ebigambo ebyogerebwa tugenda kubanga tumusamoninga okusobola okwewala okutekinga action nga tetumaze kuwulira kiveeriye. Ekyokubanga naye essaawa yonna agenda kusamoningibwa, gwampuliriza kino kiba kiraga nti n'akakiiko akakosase kakimanyi bulungi nnyo bakakitegeddeko nti omukyalo ono aba alina kyamanyi already ku ebyo ebigenda mu maaso. Kakati wano ndowooza wenja okukozesa omukutu gwange guno ekintu kino kiyinza obutasanyusa bantu, naye nze nsaba ekibiina ekya National Unity Platform kyandibadde kisooka ne kirindako okufulumyani ayinza okuba nga aweebwa kaadi, kubanga omukyalo ono ebibuuzo bino ebiba bitambula ekyamazima biba bingi nnyo ate era biba bikuba ekibiina ekya National Unity Platform. Kakati abasinga obungi bagamba nti nga tonnaba kubanga oyita olutuŋŋaana luno oba meeting eno special council meeting gy'oyise, sooka okondakitinga oba we mukwatagane ne bakansala abo b'okubiriza ku City Hall, mubeere nga mubaako ebinnyonnyo bye munnyonnyola eggwanga bwe biba nga ddala lukwaga ebigambo bye yayogera oba byavuddeyo ng'ayogera ng'alumiriza nti gwe n'olukiiko lwo mwe mwawa olukusa kampani eya Hamis Kiggundu okugenda maaso n'okubanga ezimba ku mwala, musooke mujje munnyonnyole bannayuganda nti lukwago byayogera si bituufu, newankubadde nga ne lukwago ebituli bingi ebimulimu, wabula bw'abanga byayogera si bituufu amateeka weegali, amateeka galamule. Kakati Zahara Luyirika wetwogereranga naye ebibuuzo bikyagenda maaso n'okubanga byebuuzibwa, era akakiiko kakosase essaawa yonna kagenda kubanga kamusamoninga. Tetufuddeyo biki bigenda kuva mu council meeting ya leero, wabula essaawa yonna Zahara Mara Luyirika ogenda kumulabako nga gamumyuse mu kakiiko akakosase nga babwegesa amaaso era nga bamubuuza akana n'akataano ku ebyo ebyogerebwa ku mwala ogwa Nakiva. Owuliriza ne sipiika wa KCCA atubuulire obanga kituufu nti ddala kanso yakiyisa n'ekikkiriza. Kisaagadde kwe kubeera nti abantu bamwogerako ebigambo nga taliiwo. Tulaba bingi nnyo ebimwogerwako mu mawulire, ze saagala kugenda na bigambo biri mu mawulire ng'ate omuntu waali mu ggwanga mwali asobola okunnyonnyola. Executive Director wa Kampala atubuulire obanga ddala ali in charge ng'asobola ddala akyasobola okwenforcinga amateeka ku bantu bonna awatali kubasosola. Andowooza omulala beebo kyetwagala bajje batubuulireko, kubanga waliwo abazze wano ne batugamba era baazibye omwala bayiwamu ettaka mu mwala, kakati ne flooding ne omujjuzo ne gujja ogw'amataba ne gajja ne bifaanana bwe bityo. Twagala tubitegeere, twagala tutegeere naffe tumanyeeko ku wisdom eriwo mu kwagala okudevelopinga omwalo ogwo okubeera nti tegufaanana ng'ogufaanana. By the way, for the record, nze njagala nnyo omwalo ogwo gukyuke. Sina kifaananyi ki omuntu kyayagala gukyusa nakyo. Kye nandibadde nakyo bye bintu nga bw'ogenda e Europe, emyalo egyo gisanga nga bazimbyeko obuwoteeri obutonotono, abantu batuula wali ku mabbali ne beeriira enkoko ne banywa kacyayi nga balaba amazzi gayitawo nga gatukula. Emyala gya KCCA gyantama engeri gye gifaananamu. Ogenda n'ogutuukako nga gwonna gujjudde obucupa, gujjudde ebiveeraveera, ne weewuunya abantu ababeerawo ngeri ki gye bakola nga basitula kasasiro ne kazambi ne bayiwa mu mwala. Tubadde era tumaze okwogera wano tuteekateeka twagala okulambula omwalo ogwo ogw'ebwayise oguli ku Northern Bypass. Lubigi oyita otya
gateway y'eggwanga northern bypass abantu abava ku kisaawe ne bayita okuyingira ekibuga ng'oyina omwala ogujjudde kasasiro bwatyo nga gufaanana bubi n'okusinga Kiteeze. Byonna bajje babitunnyonnyole wano. Mbadde siina maanyi gagenda mu maaso na kuwuliriza biddako nga maze okufuna kasasiro afaanana bwatyo omutwe gwange. Ebbaluwa ya president gye bagambye twagala nayo tugirabeko. Olumu abantu bamudemonizinga bamutunuza bubi ne bamufaananya bubi. Owulidde kuba ekisooka ekintu ekitono bwe kityo nakyo kyetaaga presidential intervention. Kati musajja atwayinza n'okuba bamuwaayiriza ng'ebbaluwa tagiwandiikangako naye nga bamusiiga nziro okwongera okumwonoona. So nakyo twagala tulabe ebbaluwa tugirabeko tuginterrogating. Byebimu ku bigambo by'owulidde ebyo omukulu oyo ye Medard Lubega Sseggona akulira akakiiko aka Kosase era nga mu myuka we ye Honorable Alan Mayanja Ssebunya gye buvuddeko wabalabye nga basamoninze abamu ku bakulu okuva mu kitongole kino ekya Kampala Capital City Authority bagende maaso n'okubaako bye bannyonnyola wabula oluvannyuma lw'okubayita awo yabadde annyonnyola ebivudde mu lutuula lwabwe luno nga bayise abakulu okuva mu kakiiko mu lukiiko lwa KCCA. Kakati oluvannyuma bannamawulire bamubuuzizza ye Zahara Luyirika nga bwe nkugambye ebintu bingi bimanyiddwa ebitambulira ku mukyalo ono naddala ku nsonga zino eza omwala gwe Nakivubo. Kakati bannamawulire oluvannyuma lw'okumubuuza ebigambo ebingi bw'atyo bwe yabazeemu n'abategeeza nti naye tujja kumuyita ffe nga akakiiko aka Kosase ajje yennyonnyoleko era abulire bannansi ddala kiki ekituufu ekiri emabega w'ebigambo bino ebyogerebwa gwampuliriza. Era Zahara Luyirika essaawa yonna ebibye wandyesanga nga nabyo si birungi era essaawa yonna wandyekanga ng'omulabyeko mu kakiiko aka KCCA. Kati wano wenzigira ku nsonga y'abannayuganda bawererako ddala bangi bagamba nti Zahara Luyirika bwe kiba kisoboka vaayo gwe ne bakansala abo bwe bibanga ebigambo Erias Lukwago Lord Mayor byayogera nga si bituufu mujje mukiralifayinge mujje munnyonnyola abantu naddala bannakampala abo bemugenda maaso n'okubanga muliisa akakanja lwaki mwegatta n'abagaga ne mubanga ate mulumya abantu abanaku abanoonya ekyokulya. Gwe Zahara Luyirika nga akubiriza olukiiko lwa KCCA gwe ne bakansala abo nga temunnaba kulwana kwewozaako nakunnyonnyola bannayuganda butya ebigambo lwe bibawayiriziddwako mujje mutunnyonnyole bwe bibanga ddala Erias Lukwago byayogera nga si bituufu mujje munnyonnyole eggwanga n'amateeka weegali newankubadde nga sige matuufu ennyo sige malungi ennyo mu ggwanga erya Uganda naye tukimanyi wasobola n'okubaawo okuliyirirwa kye bayita defamation. Singa Erias Lukwago kizuulwa ng'ebigambo byayogera ku bakansala abo oba nammwe bakansala ng'ebigambo bino ekyamazima nga kalebule nga ddala si bituufu era nga Erias Lukwago byayogera sitebyaliyo temwatula mu meeting ne mukwata olupapula ne muwandiikako amannya gammwe ne muteekako signatures nga muwa olukusa Hamisi Kigundo ne kampani ye bagende maaso n'okuzimba ku mwala gwe Nakivubo mujje munnyonnyole eggwanga. Bwe bibanga si bituufu tugende mu nsonga z'amateeka bwe bibanga bituufu bakansala abo abeenyigira mu kino obaolyawo ebibiina bye bavaamu bigende maaso n'okubanga bibabonereza mu mbonereza esoboka bwe kiba kyetaaga butabaddiza kaadi ekyo kiba kikolebwa bwe wabanga amateeka waliwo agasobola obbavunaana gabeere nga gabakolebwako bigambo bya bannayuganda. Olwaleero waliwo politics at play. Okay. Lukwago akutte erinnya ly'abakansala abawaayiriza nti baalya babawaayiriza era buli kansala gw'osanga ali mu kweka mwana agamba bannange Lukwago ali mutuwaayiriza Lukwago nedda Lukwago atwekwatako kubanga bamugoba akola ki agenda nze ngenda kukkiriziganya ne kansala ono naye ng'akoze kino kansala yenna nga Lukwago yakudifaminze n'akuteekako erinnya nti walya n'olya genda n'oyisa ekiteeso mu kanso n'etuula gye yagambye yatuulanga epo nga 3 oba 4 n'egenda ne mutuula ne muyisa nti omwalo ogwo gutundibwe nga teguyise mu mateeka matuufu ge galina kuyitibwamu ne mukuguza haamu kwate ekkubo wentegeera ano singa mwaddusa dda mu kkooti muddukirire erinnya lyammwe kuba kati wano Lukwago ali mu battattana mwenna. Lukwago abagambye nti mmwe mwekobaana ne mutuula ne muyisa kanso ne mugenda ne mutunda omwala eri haamu oba ne muguwaayo. Kaakati bamaada lwaki temugenda mu kkooti ne muwaabira Lukwago Lukwago gye yakoze defamation
ne Lukwago ono akakasa nti mwatuula tugende mu kooti oba mugende mu kooti ajje ne minutes ezaayitwa nga kituufu mwatuula akakasa ebigambo byo. Leero njagala mubeere ekyokulabirako nti Lukwago nga azannya politics bwatyo nga etatta n'abantu oba nga abalyamu enkwe nga Lukwago watuuka kiseera ng'ayonoona banne ye n'ayitawo. Kyemuba mukola kiri ekintu kimu mukwate ekkubo mugende muwabire Lukwago. Kino kigenda kujjawo bano abagamba nti mwakola ki mwalya mu kibiina kyammwe olukwe mwalya mu bannansi olukwe abantu batulugunyizibwa ate ng'ebiteeso mwe mukola ki mwe mubiyisa kuba tukwata nti nammwe muli kakiiko kakatwala ekibuga ekyo. Kaakati ssebo Lukwago mugende mugasimbagane n'omulamuzi gw'oleeta minutes ezo zirumike bano bw'onaazireeta ne zibalumika kitegeeza nti mwekola ki beeko baana. Naye bw'olemererwa okuleeta minutes ezo kitegeeza Lukwago obadde oli mukono n'amannya g'abano era Lukwago iririra amannya g'abano wano waliwo ne bizinesi y'okulirira amannya g'abakansala kubanga abakansala batugaye babawaayiriza. So gwe kansala ali eyo Lukwago akuwaayiriza dduka mu kooti. Lukwago alikoze defamation ku linnya lyo. Lukwago asooka ayiririra erinnya lye aleete minutes ezaatuula gwe n'oziteekako omukono ng'ogwayo omwala. Tujje politics mu bintu by'enkyukakyuka. Lukwago bw'abanga mukyamu ensi mumanye simple kooti ekimale. Bigambo bya bannayuganda si bigambo bya mukutu guno wabula bigambo by'abantu sekinnoomu bakansala. Ndowooza message eyo etuuse bulungi nnyo. Tuli ku nsonga za mwala gwe Nakivubo kakati wano ate wenjagalidde okuba nga nkuwa ekiwandiiko kino ekyongera okukonfaminga n'okukakasa nti by'owulira ku mukutu gwa Red Zone TV byebyo byennyini era ebigenda maaso n'okuba nga bibaawo. Wetwogerera council meeting egenda kuba nga etuula ziri wenkoledde akatambi kano zibadde essaawa 5 n'eddakiika 2. Wenkoledde akatambi kano ku ssaawa 5 n'eddakiika 2 wasigadde eddakiika 4 zokka olutuula luno lubeere nga lugenda maaso n'okuba nga lubaawo singa baba nga bakutta obudde. Wuliriza, KCCA convenes special council meeting over Nakivubo channel dispute. Tugenda maaso n'ekiwandiiko nti olukiiko lwa KCCA luyise olutuula olw'amangu ku nsonga z'omwala ogwa Nakivubo ogwogerwako nti guno olukiiko lwa KCCA lwakwata abakansala baabwe ne bateeka peni ku lupapula ne basayininga emikono gyabwe nga bawa olukusa kampani ya Hamis Kigundu egende maaso n'okuba nga ezimba ku mwala guno. Kampala Capital City Authority has called a special council meeting to deliberate on the escalating controversy surrounding businessman Hamis Kigundu's redevelopment activities along the Nakivubo drainage channel. Olukiiko lwa Kampala wetwogerera bino nno si byangu gwampuliriza oyinza obiwulira nga tubikusomera wano oba okubikulaga obulazi naye obunkenke bweyongedde mu nsonga zino oluvannyuma lw'okuba nti abamu ku bakungu abamu ku bantu abalowoozebwa okubeera emabega wa bino wetwogerera nga ebyabwe birabika nga si birungi omuli omukyala sipiika w'olukiiko luno amanyiddwa nga Zahara Mahala Luyirika wetwogerera y'omu ku abo abali ku ntujjo abali mu kyetuyita hot soup ng'essaawa yonna ebyabwe biyinza okuvaayo nga si birungi nnyo. Kakati olutuula luno oluyitiddwa abasinga obungi abatunuulizi b'ensonga balabira ddala nga lutuula lwa bunkenke nnyo era obadde bunkenke obuteekeddwa ku mukyalo ono ogenda maaso n'okuba nga ayita olutuula luno olw'embagirawo agende maaso n'okuba nga annyonnyola mu lutuula luno ebigenda okuba nga wenkugambye mugenda okubaamu okunnyonnyola ye nga ye alina okwennyonnyolako naye kyokka nga tannaba nga yakamala okwennyonnyolako ate akakiiko ka Kosase ate era naye kagenda kubanga kamuyita. Kakati ebyo byonna ogenda kubifuna wano singa onaaba ogoberera. Wuliriza mu kiwandiiko ebongedde ogenda maaso n'okubanga bagamba in a notice dated August 25th 2025 Authority Council Speaker Mahala Zahara Luyirika stated Luyirika bwagambye notice is hereby given that there shall be a special council meeting of the authority meeting on 25th August 2025 in the council chambers at 12 p.m. to handle businesses on the order paper. Nga bwe nkugambye ebigenda okuteesebwako bye byogeze maaso n'okuba nga owulira mu kiwandiiko. According to the agenda, okusinziira ku agenda ebigenda okuteesebwako, the meeting will include okutuula luno lujja kubeeramu bino wammanga communication from the speaker Zahara Luyirika alina okubaako byayogera ndowooza ajja kuba yennyonnyolako nga bannayuganda bwe bamusabye. Discussion of controversies surrounding Nakivubo channel wano city executive committee lwe bagenda okuba nga bannyonnyola bino. Council of the authority and the KCCA management before adjournment. Bino nno bye bimu ku nsonga enkulu naye ng'ensonga esingira ddala obukulu emabega waabyo gwe mwala gwe Nakivubo. The extraordinary
The extraordinary session comes in the wake of President General Yoweri Kaguta Museveni's directive endorsing Kigundu's plan to clean, cover and redevelop Nakivubo Channel, granting him rights to construct properties above it to recover costs. Wanono bannayuganda bagoberera ensonga we bakugambidde nti ekisooka Erias Lukwago byayogera byandibe bituufu, wabula ate ne Erias Lukwago yennyini aleme kwesiba ku bakansala, kubanga kino kiraga bulazi nti wandibaawo ddiiru ezaakutulwa wakati wa Erias Lukwago nga Lord Mayor n'olukiiko lwa KCCA olukulemberwa Zahara Luyirika, nga ddiiru eyo erabika yava ew'omukulu General Yoweri Kaguta Museveni neyita mu Hamisi Kigundu ne kampani ye, ne wabaawo akasente oba ebintu by'oyinza okuyita ebyenjawulo, kugamba gy'oyinza okuyita enguzi eyinza okuba nga yayitingana neesaasaanako mu ofisi ya Lord Mayor, neesaasaanako mu ofisi ya sipiika, neesaasaanako ne mu bakansala abatuula ku City Hall. Sipiika Zahara Luyirika ajja akubiriza oba baakulembera. Olw'ensonga Hamisi Kigundu ne kampani ye twalaba ekipapula gye buvuddeko era twakikusomera wano ng'alina olukusa ne permission okuva ewa General Yoweri Kaguta Museveni, nga kino kikulaga nti bakansala tebalina kye basobola kukola, bakansala tebasobola kumulemesa gena maaso nakola kyakola singa olukusa luba lumuweereddwa okuva eri waggulu. Kakati ate twalaba ekipapula wano era nakikusomera nga General Yoweri Kaguta Museveni awandiise ekipapula n'akikwasa Hamisi Kigundu ne kampani ye bagene maaso n'okukola ebyo, era ng'olukusa alufunye okuva eri. Kati Erias Lukwago mu kwagala okutya bannakampala okumusabula n'okumunyiigira n'obutamuzza, ng'ate ne pressure yeeyongedde nti ekibiina kya NUP kimusimbyeko omusajja yinginiya amanyiddwa nga Ronald Nsobuga bali mu ezo, omusajja akakasiddwa era abasinga obungi gwe balabira ddala nti tasobola butawangula Erias Lukwago. Kakati kigambibwa nti pressure etembye Erias Lukwago okujjoba n'agenda maaso n'okuba nga alabisa banne bwe baalya oba bwe baakutula ddiiru, nga bannaabo lwe lukiiko lwa KCCA. Kati nno wano we bikugattidde era ne bibeera nga bizibu byakutegeera nti olukiiko olwa Kampala Capital City Authority luli mabega wa bino, kyokka ate ne Erias Lukwago ate era ali mabega wa bino mu bufunze. Abasa side ne side bali mu kwekuba, wabula okwekuba kwabwe kuli mu kwexposinga ebintu ebirinza okuba nga bye byali emabega wa ddiiru eno. Gwampuliriza nze naawe bye tutasobola kubeera nga tumanya we byabeererawo, ebibeera emabega w'amakolero ag'entalo nga bunyinza kiyita, byandibanga bye tutandise okubeera nga tufuna. Last week, Kampala Capital City Authority Deputy Executive Director David Kigenyi confirmed that the authority had instructed Hamisi Kigundu to halt all the activities that are ongoing without the requisite statutory guidance and permission, and to clear debris caused by his actions in order to restore a proper stormwater flow. Amyuka Executive Director wa KCCA omukulu amanyiddwa nga David Kigenyi yavaayo n'akakasa nti ffe ng'olukiiko lwa KCCA twayimiriza, twasamoninga Hamisi Kigundu ne kampani ye ne tubayimiriza ogenda maaso n'okukola bino gwazaagoberera amawulire ago nagakuwaano ku mukutu gwa Redison TV. Abakulu mu lukiiko lwa KCCA baasamoninga Hamisi Kigundu ne bagenda maaso n'okuba nga bamuyimiriza ne kampani ye activities zonna ze yali agenda maaso n'okuba nga akola ez'okuzimba ku mwala gwe Nakivubo nkya sooka olindeko. Era mu kumuyimiriza ne bamutegeeza nti n'ebyo byonna by'obadde otaddewo bikiriyalinge, kubanga amazzi galina okusigala nga gagenda maaso n'okuba nga gafulowinga ku mwala ogwo ogwe Nakivubo ogwali gukubiddwako ekibaati. Nga bwe nkugambye nti olukiiko luno olwa KCCA kyaleeta ebibuuzo bingi nnyo. Olukiiko luyimiriza Hamisi Kigundu, ate kanso ya KCCA ekubirizibwa Zahara Luyirika, ate nga tulaba minutes eziraga nti bakansala abamu baateekako omukono ku kiwandiiko ekyo. Hamisi Kigundu kye yali alina kyokka nga tannafuna permission okuva wa General Yoweri Kaguta Museveni. Lord Mayor Erias Lukwago n'akwata ekkubo n'agenda ku kitongole kya National Environment Management Authority kya NEMA ng'agamba nti Hamisi Kigundu mu byonna by'akola alina okuba n'olukusa lwa NEMA, kubanga NEMA yevunaanyizibwa kye kitongole ekivunaanyizibwa ku butonde bw'ensi. Kakati oŋŋamba otya nti olukusa lwalina lwokka luva mu lukiiko lwa KCCA olw'abakansala nga bakubirizibwa Zahara Luyirika ng'ate talina permission okuva mu NEMA? Erias Lukwago n'akwata ekkubo n'agenda ku kitongole ekya National Environment Management Authority abeere nga alipotinga ensonga eno, wabula twalaba ebyavaayo. Omukulu baamufubutula ng'ambwa era amawulire ago gwazaatugoberera nagakuwa nkakasanga ekifaananyi ekyo oyinza okuba nga okijjukira. Erias Lukwago awo yali agenze ku ofisi za NEMA okusisinkana omukulu akulira ekitongole kya NEMA amanyiddwa nga Akankwasa Barirega. Abasajja baasooka ne bamufubutula, wabula eventually yavaayo n'agenda maaso n'okuba nga abasisinkana. Kakati we twogerera KCCA
emaze okugenda maaso n'okubanga eyita olutuula luno era lugenda kubanga lutuula kyokka bano bagamba nti bayinginiyazi okuva mu kitongole kya KCCA bo bagamba nti ate okuziba omwala guno kyandireetawo obunkenke kyokka ate omukulu agamba ayina olukusa okuva mu lukiiko lwa KCCA era n'ekipapula ekyo minutes ezo twazirabako kati ani atalumiriddwa mu nnansi era ani alwanisa enkulaakulana wuliriza mu kiwandiiko kino Engineer Apollo Buregeya warned that covering the channel risks worsening flooding. Ono omu ku bayinginiya b'omu kibuga Kampala Engineer Apollo Buregeya yavaayo n'ategeeza era mu kiwandiiko kino ng'agamba nti ekyamazima okubikka omwala gw'e Nakivubo kyandireetawo obuzibu era kyandiyongera amataba mu kibuga Kampala. Jjukira tukimanyi bulungi nti enkuba bw'etonnya ng'eyo etonnya enkya lunaku olwaleero singa eba nnyingi okusingako awo ebiseera ebisinga Kampala ajjula amazzi. Katonda agamba nti ate bwe tunaaziba omwala ogwo ate kigenda kusukka. Wulira bwe yagambye mu statement ye gye njagala okuba nga nkwotinga wano. Once you cover a channel, singa obikka omwala, every blockage becomes invisible. Buli kintu ekinaba kiblocking omwala ogwo kijja kuba tekirabika, ojja kuba tosobola kukiraba. Every malfunction hides underground. Buli kintu kyonna ekinaba tekigenda maaso nakukola nga bwe kirina kukola kijja kuba kyekwese wansi eyo ku mwala gye munaaba mubisse kuba tujja kuba tetukyasobola kulabayo. Every flood hits harder. Buli mataba aganaaba gajja kukuba nnyo. And weak governance. And what you get is not a modernization but denial. Nti era kyofunamu ebyo byonna nga bibaddewo ekyamazima si nkulaakulana wabula ate kuba kulwanyisa nkulaakulana. Nakugambye n'emboozi tujja kugikola, tujja kugakuwa gwe sigala ng'ogoberera. With a special sitting n'olutuula luno olw'enjawulo, city leaders are expected to openly confront the Nakivubo question. Councillors n'abakulembeze ab'enjawulo ku mutendera mu kibuga Kampala basuubirwa okubanga olwaleero lwe bigenda okuggwa oba lwe bagenda okubuulira eggwanga ekituufu kye kiki ekiri emabega wa bino byonna ebyogerebwa, ekiri emabega wa bino byonna bye tuwulira ku nsonga z'omwala gw'e Nakivubo. Balancing central government support for private-led redevelopment against their mandate to uphold planning laws and environmental safeguards. Bagenda kubanga olunaku olwaleero baogerezeganya bakkaanya naffe bannansi ababeera n'okubanga twetaaga okumanya ebigenda mu maaso balina okubanga olunaku olwaleero lwe bagenda okutubulira ekyenkomeredde ekigenda okubanga kivudde mu lutuulo olwo ku nsonga z'omwala ogw'e Nakivubo. Nga bulijjo nyongera okutegeeza nti gwatambula n'omukutu gwa Redison TV tosobola kubanga omisinga information ng'eyo, tosobola kubanga omisinga ebintu ng'ebyo naddala ggwe omuntu awangalira mu kibuga Kampala byonna ebigenda okuva mu meeting eyo tugenda kubanga tubikutuusaako. Wenkoledde akatambi kano zibadde ssaawa 5 n'eddakiika 2. In fact kaakano nkaapulondize ku ssaawa 5 n'eddakiika 27. Kakati gwe wookalabidde manya ku ssaawa 6 oba okalabye tezinnawera wagenda kubayo special council meeting ku nsonga z'omwala ogw'e Nakivubo. Bw'oba okalabye ssaawa 6 ziyiseewo manya olutuula lwabaddeyo naye nga mu lutuulo olwo tolowooza nti lwakusiika binyomo era nga n'abalukubiriza bennyini we twogerera nga bali ku ntandaalo. Essaawa yakunnyonnyola bannakampala, yakunnyonnyola bannayuganda ekituufu kye kiki ekigenda mu maaso ekitambulira ku nsonga z'omwala ogwa Nakivubo. Webali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira bwentyo bwenzija okubanga nkutuusaako amawulire gwe ge weetaaga okubeera ng'omanya. Omukutu baguyita Redison TV, Sebambulidde Patrick nze mbeerangawo okubeera nga ate nkubuuzaako ate n'okukuleetera amawulire ge weetaaga okubeera ng'omanya. Neebaza abajja mu comment section ne muteekayo obubaka bwammwe ku nsonga ez'enjawulo era neebaza abakikoze ku video eyasembyeyo. Sisobola kuleka bubaka bwammwe nga sibusomye ogwo muziro ku mukutu gwaffe guno kubanga tukimanyi guno omukutu gukolera muntu wa wansi. Wuliriza B. Roni webale kubanga kwoli message yatuuse obubaka bwatuuse ngenda basoma busomi mannya. Motebi Rashida message yatuuse bale kubanga ogoberera. Farida Davis webale kubanga ogoberera message yatuuse. Kakembo Richard message yatuuse bale kubanga kwoli. Luwagga Richard nawe bale kubanga kwoli message yatuuse bulungi nnyo. Musoke Habat nga bulijjo nawe webale kubanga ogoberera message yatuuse. Lawrence Kibule webale kubanga nawe kwoli message yatuuse. Muhindo Akim webale kubanga nawe ogoberera message yatuuse bulungi nnyo. Ono bamise Naluwanga Hadija message yatuuse bale kubanga kwoli. Nasaka James webale kubanga nawe kwoli message yatuuse. Ronald Akampulira webale kubanga nawe kwoli message yatuuse bulungi nnyo. Nsubuga Wilberforce webale kugoberera message yatuuse. Ono bamuyisani ono bamuyise Nakiyemba Aisha message yatuuse webale kubanga nawe ogoberera omukutu gwa Redison TV. Luwagga Richard ne webale kubanga nawe kwoli n'abalala mwenna abataddeko obubaka bwammwe era wano wengenda okusinzira neebaze abo abatera okikola constantly nojja ku mukutu guno ng'oteekako message yo kweze ensonga ze tuba tukuleetedde kyokola kya mutawaana nnyo. Neebaza
mwami waffe Mama Kevin okuva Switzerland naawe otera nnyo okugoberera omukutu guno oba oli awo n'okwagala okumanya ebigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Kakati ge mawulire ge tubeeranga nago wano nga tugakutuusaako. Bw'oba tonaba kubanga otwegattako twegatteko oleme kubaako nsonga yonna gy'omiisinga. Ssebambulidde Patrick mbeerangawo okubeera nga nkutuusaako amawulire gonna nga bwe gaba gatambudde. Kanzije tubeere nga ate tweyongerayo ne updates endala. Olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi, b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.